lumu kumwetantala kumunyumyako. Era wano kye mbadde ngamba muganda wange Bobi Wine, watugamba byonna tubikukwase, twabikukwasa todda waffe. Kati ate okumunti ate mujje mutambule mu nguudo ng'ate wabitugamba tubikukwasa obisobola. Kakati gwe twakuwa ebibyo naffe tuleke kati ate twerwaneko. Kuba kaakati buli muntu akasente ke yeekoledde ke katwala omwana ku ssomero, ke kazimbamu ennyumba, ebyobufuzi tebigenda kuleeta munnyo waka wuwo. Kyakaali yawedde kati tugende mu kukola. Tiwaba kuyingizaamu luzungu lwonna lwa byabufuzi. Mudde ku mirimu gyammwe, memba wa palamenti bw'oba omuyise muyite mulambuza mudaala ago. Omanyi naye bonkola bwenti wano omukola bwenti wano ate tomusaba gwe muleka agende, naye bw'abanga yayise bulungi agamba okay kale oyongeremu nga kubayo ekikonde. Naye temubayite kutuula eyo mu kisaawe, muyite omulambuze mulimo. Mugamba naye bonkwagala wiikendi ejja naye ojja ne buutusi ngenda kulambuza nnyanya zange. Abakulembeze balambule emirimu gye mukola, so si kukeera waabwe kunywa caayi. Buli muntu atandikewo akalimu, oba osiika capati oba binyoobwa oba obaaga ffene, naye obeerawo otyawo nga gw'otunda lugambo. Kukeera kunyumya bunyumya, tolina ky'otunda. Mu gavumenti mbi, era eno gavumenti ne bwerigende kitaawo n'abeera pulezidenti, era ojja kusigala oli mwavu. Fuba okulaba nga naawe weerwanako ofune ki? Ofune ssente. Ate gy'omaze okukwata togita. Simanyi ngula lugoye, simanyi tota. Temulaba nnyo abasajja ng'asokoolera kuli. Oyo mugezi. Naye naazigye bw'ati. Osaawe nazimuddukako. Omuntu asokoolera kuli, oyo manya ajja gaggawala. Bw'okwata ssente beera ginyweze, togita. Tugita. Njagala kubasaba bino ebigambo mbyogera batono ababyogera, naye njagala kufuna ttiimu gye tugenda okukwatagana nayo tulwanagane n'omulimu guno. Si mutono, mulimu munene. Pulogulaamu za gavumenti nnyingi zizze, ez'abavubuka, ez'abakyala, OWC n'ebirala, naye zitulesenga bwe tukoze eki? Kubanga tetwazogerera nnyo. Ffe wano tujja ne boggume ne twogera ne tutuuyana. Bino byenjogera commercial office oli yabadde abyogera, naye yeetuulidde minisita. Kati minisita wange, kati nze commercial office. Nze naalibadde nze ntudde wali nga situuyana sikola ki, naalibadde nkwata bukwasimuuzira ne ngamba tekiriko ofisa wange nga bw'ayogedde byonna nze mbitegedde bulungi. N'olwekyo pulogulaamu eno nuunyi nje egguddewo. Naye bo boogerako butono, abantu mubawe eddoozi. Muggyeyo obukugu bye mwasoma, bye mulabye n'amagezi amazaale. Abantu mubasomese mubajje mu bwavu. Naye ng'oli commercial officer, CDO mu kitundu ng'abantu baavu, oba weetaaga ggoba, kubanga omulimu gwo kubagaggawaza. Kubasomesa babiri kuba osanze bataano, osanze mukaaga, osanze bameka. Olutawo n'okulwanyisa obwavu si lutono ate si lwa muntu omu, naye lwetaaga amaanyi amakole ki? Kati njagala kusaba abagole baffe, kati mwe temunnasobya muntu no, buli muntu abaagala. Kakati wano ye chansi yokka gye mulina okuba tutegeereza buli kimu ekituufu, kubanga abantu babakkiririzaamu. Mu myaka awe, omwaka awo ogw'okusooka ojja kuba bulungi, ogwokubiri batandise okwawukanako. Okuba amasimu, bakuba amasimu togakwata, ate ofunyeyo n'emikwano emirala egikumalawo. Onalowooza nga bwe mwasiibanga wali era okyali naye, kumba ate wenayo levenda agyokoze eki akukyawa. Atandika okwogera omwaka ogwokusatu kizibu, ogwokuna bakuba ekide, agenda. Kakati wano mubabuulire, mugende okutandika ekisanja nga bakutegeera
obabuulira kituufu kubanga wali mujja kuba mutandisa okubatya omutuuka saving ekize sirina mutandikire wano kati puroguramu eno mugisanzeewo ey'emyoga sente weeziri constituency 2 pulezidenti okussaamu obuwumbi 3 bukya kyakusaaga constituency 2 zokka I mean district 2 obuwumbi 3 ne million 3 ntono nga ezo zammwe zigenda butereevu mummwe kuva ku zino ez'enguudo ezaki ez'abasomesa naye zino buli muntu anogako naye bwe muzikwata ne mugabanangabane era mujja kukolimanya ab'embalala abo bagagga nnyo kubanga bo buli puroguramu ya gavumenti bagikola ki naye ffe abeeno no kati mulina abasajja abalungi RCC musajja mulungi bw'ayogera ekigambo kiba kigambo ki ekyo kyovula bw'ayogedde nkakasi